Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kigezo ky'amaanyi eri mukulu wange wali mu jjumba Tamale. Nja kusaba Allah amugumye ffenna nga bw'atugumya. Mukulu wange kanga bw'akimuyitiriddeko ya munywanyi we n'olubirizi lwe kubeera nga mu mbeera gyalimu akaseera kano Allah tamusobozesezza kutuusa bubaka. Nansaba mu bigambo ebitonotono bisobole okutuusa obubaka buno. Sooka ab'omu kitundu mwali mu jjumba mumutegeera bulungi obukono obuddo, naye ate mukkirize nti tulina abavudde ebunaayira nga bwe babalaze abasheyi baffe, balaze general manager owa Pala FM n'abalala ttiimu n'abalala. Maka ge mulimu abasoose okujja wano seeka waffe mwalimu waffe Jumba Tamale, oyo mutabani wa Idi Tamale. Idi Tamale yawangaalira nnyo wano era yasiramula abantu bangi nnyo mu kitundu, n'agalamizibwa ku masikidi ekiwaawo. Azaalibwa Jaberi kali amaggwa, Allah gw'ataasobozesa kuva Makka gye yalamaga mu myaka gy'ana, era nga muzzukulu wa Sudi Kiggwe bwe yagalamidde ensimbi ziwoome e Bukoto. Ye jjajjaffe tuva mu kibuga Kampala awo tusimbye amakanda, era ne Kabuli yewe eryawo ensimbi ziwoome e Bukoto. Oyo nga yazaala Jaberi kali amaggwa, ate naffe mwetuva ne bajjajjaffe abalala awo, Musajja Akaawa, Sempona Mugerwa n'abalala paka ku lunyiriri olwa Buzinja, Mutuba gwa Ntumbiizi paka Kasolya akajjumba ebunjako, paka ku siga erya jjumba ebunjako paka Kasolya ka Mugema nga yeddira Nkima. Awangadde ne mukyala we abagambye Namato Janaati bbanga kati lya maaka 5 kuva mu mwaka gwa 1973. Tukyengera kyamaanyi kyetwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwadde myaka 5 egy'obufumbo, abaana 10 nga Yahaya bw'abanyonyodde wano, nga tanobyeko n'olunaku n'olumu, nga tewali mbojjanya yonna nti yiino dduka kwata baaba n'omwerosi babatawuluza, baaba n'omukooti wuno akayanira ttaka wuno akayanira kino. Nedda, tugamba bugambi nti alhamdulillahi rabbil alamin. Twebaza okwo tusaanikira okwebaza kwonna ti Allah yamuwa omukyala ow'obulamu bwe, amuwadde emirembe mu nsi muno, amubeeredde mukwano gwe ebbanga ery'emyaka 50. Yazaalibwa mu 1954 era yeebaza bakadde be ab'e Kayunga, yeebaza bakoddomi be abaamulabirira omukyala ne bamumuwa era abababeereddewo mu mbeera yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bakoddomi baffe.
ngeri y'emu njagala okwebaza abantu bonna abafamire ab'enju ya Sudi Kigwe Haji Ssewankambo yabadde ayogerera wano nga kati nsigazaawo kitaffe Babale era tulinawo taata Abdusamadu oba bambalaze kuva e Lusaana wa Kisali taata Abdusamadu yaliwo bw'otunula mu kidaala kye abaana bajja Berikali Amaggwa nsigazaawo ssenga waffe omu yekka Hajjati Nakabugo bemumanyi nga Ssenga Brown era na buli kati tasobola nakujja mu kidaala wano kakati awo nno ntuuka ku mbeera ey'okubasaba muganda waffe muweddewa kitanga bwanga kino kiguddewo viiriddwako mubeezi babadde bakulidde awamu abakadde ababiri Allah n'amuddulako n'amutwala njagala okwebaza era nga nange ntwala eddoboozi lye limu abantu mwenna abamubeerereddewo abataka mu kitundu eky'ekabungo nyinza obutamenya omu kinoomu n'ekiwaawo n'ebitundu ebirala abatambudde olugendo luno ne famire ye ne mukyala we mu nsi muno tutambula nga tuwabuligana nga tuyambagana mwebale nnyo mwebalire ddala ngeri enjawulo njagala okwebaza Agidiriisa Gajuule Agidiriisa Gajuule namulabyeko abadde wali wenyi owali Agidiriisa Gajuule watudde awo mulaba era nga bwe mulaba batudde awo ababiri empagi bw'abadde agumira era kwagumidde kati Agidiriisa weebale tutambulira mu bulamu bwa mukulu wange n'omubeererawo Agidiriisa oyo akoze buli kimu mu bulamu bwa Mama Kamere wuuno afa wuuno alwadde wuuno embeera si nnungi oba nababulira ebyafaayo nti yafunamu obulwadde bwa puresha mumanyi abakuze emyaka mumanyi obutawaanya naye Agidiriisa bulwadde awulira embeera nti yino ng'adduka misinde era n'ennaku ezo yeyakola enteekateeka mangu okulaba gyadduka bamutwala e Kabungo ebyokumulambula ebyaki n'olunaku lwajjo we yakutukidde kyajjumba nga bimusobedde ayita munywanyi we tanyega tavaamu kigambo teyeeseetula ayikubira Agidiriisa bannange Agidiriisa jangu twalabe kiki Agidiriisa yakamutemye ti Allah yamujjologeza Agidiriisa yabaddewo mu bulamu bwa Mama Kamere ebbanga lyonna ne mu kaseera akasembayo Agidiriisa agakusasule birungi webali nnyo njagala okwebaza mukulu waffe Tamale Kamojo ono webale kumakuma abaana bonna mu ngeri ey'enjawulo gy'okoze bonna bakamida badidi bano omugenza Imindidi oli n'abalala webale nnyo webalire ddala n'okubeerawo ng'empajiruwaga mu famire ya Idi Tamale webale nnyo yonna abataka mwenna abantu mwenna talina bigambo byakubeebaza nange ku lwange okuva ku ntobo y'omutima twakava mu bikanga by'ebyenjawulo tufiiriddwa mukadde waffe Haji Mwamudu mirundi ne mujja mu bungi waliwo akayita ebbanga ttono Idi Tamale Allah n'amujjulula ne tumugalamiza wano ne mujja ne tubayita mu dduwa ne mubeerawo n'olwaleero Idi yagenda mwezi gwa mwenda omwezi oguwedde omwaka oguwedde mwezi gwa mwenda
tutuno tuli wano mwezi gwa kutaano tukomyewo wano naye njagala obategeeza embeera eyo si nnyangu kugumira. Yaaya wabadde abannyonnyola wano balaze nti bw'ova ku Kamida n'oddako Siraajo oyo eyali addawo ye Idi Tamale Allah yamujjulula. Ate Idi Tamale oyo ampagirwaga mu famire eno. Mukulu wange ebigambo byamulema okwogera kanga bwanga kyamaanyi kubaganyamu akafaananyi. Idi Tamale eyo yasooka wano okugalamizibwa wano emyezi mibale bubazi ne maama wa Idi Tamale agobereke. Ate njagala obabuulira nti okuva Idi Tamale Allah lwe yamujjulula obulamu bwa maama Kamida tebwasigala kyekimu, tebwasigala kyekimu nga Idi Tamale Allah amujjuludde. Yafiira mu kikangabwa ky'amaanyi. Mujjukira bulungi ebya accident e Nakasongola. Olyawo bonna abaalimu abamu bajja ne boogera n'okwogera wano abaali mu motoka owaffe Allah gwe yatwala. Kugera tolina bwoganda. Ne maama Kamida naye n'agendera mu mbeera ya kikangabwa. Nga bwogambye Yahaya yabadde na ku rediyo ku Paalo FM. Ababaddewo twababuuza nti kiki ekibadde yasiibye mulamu yatumizza n'omugaati alina ne gwe yakubiddeawo Mahadi nti jangu ogula obumwanye bwange ng'omuntu omulamu kwe kugera kwa so mulabe ekikanga bwekyo. Mukulu waffe kyalimu tujja kubasaba nga mpuuzika ebigambo byange okufa kwatutonderwa Allah yakututeekerateekera naye akaseera mukulu wange kalimu ketaaga eddwa nja kubasaba tuzibu. Enju eno eyinza okuba nfunda naye mukulu wange egenda mugazi, egenda gaziwa. Amaga twabadde naye fenna tumanyi emyaka 50 ng'owangadde ne muno tumuteeke mu dduwa. Tusaba mukyala waffe Allah amusonyiwe byonna ebitatambula bulungi mu nsi muno tuli bantusobya, amubeerere wa kisa, amulamuze ekisa, amutuweere ejjana kuledawusi. Njagala Justice nga nsembayo ebigambo byange yadde bya mukulu wange ntange ekimu kyokka nga omuloodi w'ekibuga Kampala genda kwogera bigambo bingi naye ekigambo ekimu kyokka buli omu waali yeesabire, buli omu waali yeesabire. Tewabaawo abalimba, nange saagala balimba. Ekiddako mu Uganda waliwo akiteekateeka era tukimanyi. Abatufuga tebakimanyi, naffe be bafuga tetukimanyi. Ago ge mazima. Nze nabadde Kyanja, nze omu ku baasoose ekyanja. Nalabye okusoberwa okuli mu nsi. Baminisita baweddeyo, basipiika ba palamenti baweddeyo, baani babadde wali